Saaba Minisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri alagidde Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Mageza awandiikire gavumenti ez'ebitundu zonna ezisangibwa mu bitundu ebirina emyalo ziteeke ku mwanje enteekateeka ez'okuzimba kaabuyonjo ku myalo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Omubaka wa Busiro South Charles Matovu ennaku ntono eziyise yawandiikira Saaba Minisita nga yeemulugunya ku kya gavumenti okwesulirayo ogwa Nagamba n'etefa ku bantu abawangalira ku nnyanja n'emyalo n'etabazimbira kaabuyonjo kyagamba nti kiteeka obulamu bw'abantu bano mu matigga. Saaba Minisita Nabbanja Musafiri yabuulidde Parliament nti bwe yafuna okwemulugunya kuno yawandiikira Minisita Rafael Mageza ensonga eno ekolebweko era eteekebwe ku mwanjo nga ne disitulikiti ey'e Wakiso omusangibwa ekitundu ekya Busiro South omuli emyalo nga nayo terekeddwa bbali. When I got this question, I informed the Minister of Local Government to take up the matter and guide Wakiso district and the other districts with similar challenges to prioritize this need during the budgeting cycle for the local government so that funds are allocated to this urgent demand. Saaba Minisita Robina Nabbanja Musafiri era abulidde Parliament ti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okuzimba olutindo olw'omulembe olw'ekaluma. Olutindo oluliwo lwazimbibwa mu 1964 era luzze lwemulugunyizibwako ti lwa bulabe nnyo eri abantu abaluyitako. Kizuuliddwa nti okugayaalirira ettaka wano mu Buganda kye kisinze okuvaako obubbi bwalyo okweyongera wamu n'okutulugunya abo abaliriko. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Hajji Ahmad Lwasa mu kutikkula oluwalo oluvudde mu bantu ba Kabaka ab'essingo mu Kyankwanzi ne Kiboga agambye nti enkozesa y'ettaka ematiza tesobola kusikiriza babbi kulitwala n'asaba abantu ba Buganda okwettanira obulimi n'obulunzi beegobeko ababbi bano. Abatubbako ettaka gye bali kubanga tetulikozesa ne bubanga okutta yiikazo 10 nozikwata n'oteekako olusuku era ojja lulima mu butuufu bwalwo naye olusuku bw'onoobeera n'ettaka ne libeeraawo nga luliko yiikeemu n'olimu okulima ate n'ogenda mu birala nti biri tebifuna ojja kulaba nga tukola ki era tebijja kufuna. Twagala nnyo mubeere nga buli kye mukola okimalirako ddala n'omanya kubanga sitwagala olime kasooli olwaleero sizoni egaana ate enkyoddeyo okole kino. Bw'obanga okoze ekintu ekyo ng'oli wa miti limira ddala emiti girime bulungi nagyo jjajjijjamu kubanga okulemerako kyekijja okututuusa ku buwanguzi. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki ajjukizza abantu ba Kabaka naddala abakulembeze obutakoowa kubanja bintu bya Buganda nga bayita mu mateeka. Olaba etteeka ligamba nti n'omuntu eyajjanga ettaka teryalirirye n'abeera ku ttaka n'amalako emyaka 12 tatuukira mu 1995 liba lifuuse erirye naye ate ebizimbe bya Kabaka ebibaddeko okuva mu 42 n'ebirala byonna. N'olwekyo ebyo tulina kukwatiramu kusigala nga tulwana n'okutambula nga tuli muntu omu n'okwesiga ennyo gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Reverend Father Richard Kabale okuva mu kigo eky'Ekiboga agambye nti okukyala embuga akubongedde amaanyi ag'okwongera okuweereza Obuganda kyokka n'ennyamira olw'abantu ba Ssaabasajja abagobaganyizibwa ku ttaka buli olukya. Ewaffe Ssingo ensonga y'ettaka kintu ky'amaanyi nnyo. Abantu bangi bagobebwa ku ttaka ng'ate abagoba kuba oba singa sibe batuufu n'olwokuba omwavu avayo n'agamba nva mu woofiisi ya gundi nva mu kitundu bwe kiti nyina bino bwe biti abantu ne babonaabona abantu ba Ssaabasajja ng'ate balina okubeera obuulira ku ttaka lyennyini lya Ssaabasajja. Ensimbi obukadde bw'eza Uganda 4 n'omusobyo ze zireeteddwa abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola okuli Mutuba 2 Butemba, Mutuba 15 Kyankwanzi, Mutuba 13 Gayaaza, Mulagi, Kapeke, Wattuba n'eddwaniro. Abakulembeze mu butale bwa gavumenti mu Kampala nga bayita mu mukago ogubataba ogwa Progressive Market Vendors Alliance basabye President Yoweri Kaguta Museveni tibohabulu abataase kubamu ku bakulembeze b'omu Kampala be balumiriza nti be balemezza emivuyo mu butale buno olw'okulemererwa okuteekawo okulondesa obukulembeze obwetengeredde nga bwe yalagira.
Bano okubadde akulembera akatale k'Owino Susan Kushaba ng'ono yateekebwawo ng'omukulembeze ow'ekiseera atali mulonde na kalulu owa Nakasero Farida Kimuli Usafi Nakalyango Gloria owa Wandegeya Nabukenya n'ow'akatale k'Ebukotoka Kwenzi Jackie Mugisha basinzidde mu lukuŋŋaana lwabwe mu Kampala ne balumiriza abakulembera ekibuga Kampala obutayagala kulondesa bukulembeze mu butale nga bagamba nti emivuyo egibeera mu butale bo be bagifunamu. CCA yagaana okusasula security mu katale era minister nga supervisinga Kampala obutale bwa KCC obusinga obungi fenga abasuubuzi tubwekuumira akeere ku makyajja agambye zimira kusasula security ezo temuddamu zisoloza leo batunazisoloza toilet ajagambe ukati mu butale bwa KCC toilet za bwerere yali alabyeko omukulembeze nga alwanira ku toilet ntasoloza so nga tonna bakugamba kino na kiri jangu mu butale obukyalire ne toilet ozituukeko ne kasasiro omutuukeko ne security omutuukeko goba intali mutozaagala gende yogere n'abasuubuzi kuba abantu tusiba abantu bali mu badde nsaba RCC omwami Hood n'abakulira security zonna different organs muveeyo muke ku ground mu butale mukole report entuufu. Wabula Kyabasa bwetuukiridde minisita wa Kampala Ajati Minsa Kabanda bano abasekeredde n'ategeeza nti bagenda mu maaso n'okusaba embalirira y'ensimbi bano ze bajja mu basuubuzi basobole okunnyonnyola gye ziraga. Neza sisaba bonze nsaba executive director yalina okunnyonnyola ki ekigenda mu maaso yampulira nti zino sente ziwayo ku lwakino nawona kukwaya sente ne bazimpa nengattako banenkola ntya n'olwekyo sirina musango gwonna ate sirina kyembagaza because they don't report to me, they report to the executive director. Capacity yange teri supposed kuba nti meetinga buli muntu oba ate nkukute nabo kubanga sibamanyi na bamanya abakadde bayinawo abaali ekisinga okubalumya omutwe kwe kulaba nti ndiye bagenti balita accountability which they don't baagala kutuggala. They don't come to our offices, they don't come to KCCA. That's the question. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kilabu za liigi y'ababinywera ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja etandika nga 10 omwezi ogujja ogw'ekkumi ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti kyakukkiriza abawagizi 200 mu buli kisaawe ekinaatuukiriza ebisaanyizo by'okwerinda lumiima mawuggwe. Amyuka akulira ebyemirimu mu FUFA Decolas Kiza bw'abadde ng'akyaddeko wano ku CBS agambye nti ebisaawe bigenda kukkirizibwamu bawagizi bokka abalina enteekateeka etasobozesa abawagizi bano kufuna mbeera nzibu eyinza okuva ku bulwadde lumiima mawuggwe. Decolas Kiza era agambye nti ne kirabu zonna ezinakkirizibwa okuyingiza abawagizi ziteekeddwa okusooka okuteekamu okusaba kwazo mu buwandiike eri FUFA. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Africa okujja amasannyalaze mu mpewo n'ekibuyaga ng'ebijja mu megawati z'amasannyalaze 2600 buli mwaka. Morocco yakubiri ne megawati z'amasannyalaze 1000 okuva mu mpewo n'ekibuyaga. Misiri yakusatu ne megawati z'amasannyalaze 1307 so nga Kenya yakuna ne megawati z'amasannyalaze 330 okuva mu mpewo n'ekibuyaga. Ethiopia yakutano ne megawati z'amasannyalaze 320 okuva mu mpewo n'ekibuyaga so nga Tunisia ya mukaaga ne megawati z'amasannyalaze 204 okuva mu mpewo n'ekibuyaga mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.